abafumbo n'ekereziya abaganda bange bali wano. Sitaani alumbye amaka. Gye mbaddeyo mu ddwaliro ebintu si byakusaaga. Abasajja n'abakazi abagwenyufu mu nsi ziri tebakyebikka nako. Abeerawo nga ye musawo akujjanjaba najja nonyini nga yeri ajja abigula yenna n'abulaga musajja munne n'agamba nti ali omulwadde wange ono ye mukyala wange. N'ogira omugamba nti nvaako tonzijanjaba naye ng'ekyamazima ye akulaze ki mukyala munne. Ne bwe tunaateeka ffe amateeka nga bwe twaliteeka lino mwaliwudde lyakutteyo n'omu terinakwatayo n'omu naye nga bakola ebikolobero gye bali. Ekisinga obukulu ye buli muntu okukuliza abaana be mu ddiini, okukuliza abaana be mu ddiini. Ekigambo ekikuleeta okusaba n'ojja abaana n'obaleka awaka, ekigambo ekyo kibi. Ekigambo eky'abaami obutayimirirako mu maka kusaba ssaala n'abaana bammwe, ekigambo ekyo kibi. Ekigambo ky'abamaama okwesuulirayo obwannagamba bwe batugamba nti mufe ku baana abawala ate abaana abalenzi ne tubakola ki ne tubeerabira. Kati abasajja abagwenyufu bazze ku baana baffe abalenzi babataddeko ebigambo byotasobola nakwogera wano naye ng'ekyamazima ebintu bino kati weebiri. Abalala beekwasizza ssente, abavubuka bishopu beekwasizza ssente bagamba mukatugwenyuke twagale basajja bannaffe birimu ssente. Ssente zo zinaakomawa? Ffe bannabyabufuzi ne mwagala mutukwasa ensonyi okubyogerako. Era kati ne kubeera ku ddala kumira pini. Kati nganza agenda mu Amerika okunkuba empiso. Bakutiisatiisa n'okutiisatiisa nti bw'ona obyogerako omulundi ogujja todda. Naye ne tugamba kabulaŋŋanwe obujjanjabi nja kubyogerako oba mugano omulundi ogujja neme kudda kale waakirindekeyo. Naye ng'ate mmwe betumirira pini ate mmwe ebintu bino mubitutte nga bya muzanyo. Abantu mutandika mpola abamu. Omwana n'agamba mbunze kaneeyita omusiyazi nsobole okuyitawo awo naawe n'okkiriza. Abooluganda etteeka twaliteeka era abantu ne bava mu ffe ne baliwaabira. Nze mbadde naaludde okukkiriziganyako ne mwami Museveni naye munange ku luno ku kyokulwanyisa ebisiyaga ekyo kyo kyatugatta. Kaakati nno tusaba amateeka ne bwe tunaagateeka ne tusuula enjuba naye ng'abazadde tebafuddeyo ku baana baabwe nga society awamu teyeevuddeemu kulwanyisa muze guno era gujja kumala gukola eki gujje. N'olwekyo mbadde mbasaba baganda bange nga mbabuulirira nga nange bwe neebuulirira buli bantu tuzzeewo ekitiibwa ky'amaka, tuzzeewo obuvunaanyizibwa bw'amaka, tuzzeewo obuvunaanyizibwa bwa community. Omwana alekere kuba mwana w'omu. Ffenna omwana ku kyalo addemu abeere ki mwana waffe. Nti ffe abakyala twakkiriza dda okubeera mu bufumbo obutukuvu naye abaami be batulwisa. Embaga ffe tuzaagala nnyo buli kaseera. Bishop era bano olinaku ombagamba kyokumanya abakazi twagala embaga. Olaba kati mu kino eki mu bana abazza bangi era nabadde ngamba bakireke embu naffe tugiremu naye naŋŋamba waggwa. So abaami bannange mutwanguyizeeko ebintu. Ffe twakkiriza dda bafumbirwa ate abakyala mwebale mumanyi okunyweza obufumbo wabaawo ebigenda tagenda bulungi. Abaami abo be batera okubaako gye bakyamakyama
bishopu naye fe abakyala naye kati abasajja nabo era nakyo nkikulopera nabo bayizi obulungi bw'obufumbo obutukuvu era bateredde bulungi. Ekyokulabirako nze ndabira ku Bakireke yennyini. Abasajja bannange bagumira abakazi. Ebyo nga mbimaze mukama wange njagala okwebaza. Obwedde oli wali oŋŋambye oba Nambooze watambulamu. Mukama wange natambula n'emiggo n'engisuula. Okwebaza nnyo bishopu olw'obutakoma kunsabira kyokka naye n'olw'amaanyi g'oteekamu okulaba nga ngenda mu ddwaliro era nga mbeera bulungi. Neyanza nnyo neyanzeege. Abooluganda kyemmaliriza nakyo Uganda tekyali yakwogerera. Ebintu mwenna mubiraba. Newankubadde abaali beebuzaabuza mbu ffe tuli bagindi embeera etunyigira wamu oba ebirala byonna byagaana okutugatta embeera etunyigira awamu yeetugatte. Buli omu waali abeeko kyakola okulaba nga eggwanga lyaffe lyeyongera okutereera. Kubanga gwe ne bw'ogenda ku dduuka ng'omuti gwa sabbuuni gugula 5,000 tosobola kulagayo kakaadiko oba n'ogenda ng'oga nti muzeeyi abeewo mukumpe ku 3. Ffenna guba gwa mmeka? Ffenna gubeera gwa 5. Mulaba abaana bazzeeyo okusoma. Kimanyi abaana bangi tebannaddayo kusoma naye nsaba munyiikire. Mbadde nambula amasomero nga basomesa baŋŋamba nti abaana abatannadda ku ssomero be basinga obuki. Bannange munyiikire. Naye ng'era kiri kye ŋŋambye nti temuddamu okwebuzaabuza abooluganda nti waliwo ali obulungi embeera ffenna etunyiga ki wamu. Tugatte eddoboozi tulabe ng'abalina obuyinza beeyongera okweseeseetula. Batusaasire buli alina kyasobola okukola akikole. Eggwanga lyaffe likole ki? Litereere. Era twegayirire nnyo Katonda atuyambe atuterereze emitima gy'abo abalina obuyinza obusukkiridde mu ggwanga lino batuddiremu. Oba si kyera Katonda akkirize atuwemu n'abalala oba kisoboka. Akakiiko aka difensi titule kakiiko akalondoola bannamagye ku bye bakola. Bulijjo engeri gye bagamba mbu ebyajjeno tubirekere bajjeno. Kati bajjeno bakkiriza mbu ebyajjeno ne Nambooze atalina nnyota abitunulemu. Nze mumanyi sikola mu kasirise ninganga nkoko ebika akaji katono naye ne yeerangirira ekyalo kyonna. Buli muntu n'amanya nti ki? Naye embaata ebiika ogugi gunene n'esirika. Kyova olaba tewaliyo omuntu awangula ne bamugamba nti nkuwadde embaata. Enkoko gye bamukola ki? Tulina ennaku bishopu olw'abaana b'e Kasese abattiddwa mu bukambwe. Twebaza taata waffe mukadde waffe paapa okuba nti yasinzidde eri e Vatikaani n'asabira abaana abattiddwa mu bukambwe e Kasese. Ekyo no tukikubira mu ngalo. Ssebo nno abaakuno babadde beesirisizza naye essaala ya paapa nagenza okulira ne mu palamenti nga nabo bakkiriza nga nti bannange olaba ne paapa yasabye ebintu bino katubifeeko. Sipiika n'agamba nti ab'akakiiko ka difensi mbu tugende e Kasese tulabe ekyabaddewo. Era bannange wiiki eno ngenda Kasese era ebinaabaayo mujja biwulira munsabire.
abassa abaana ne bebasangawo awo bagandi n'omubaka wa palamenti omu Nambooze bagenze naye. Omukama mutusabire. Naye ne bwe tunaagenda tulina osooka ovumirira ebikolwa ebyo. Omufu omujja akujjukiza omufu omuki. Mujjukira abaana baffe ab'ebuddo, mujjukira abaana ab'erwengo, mujjukira amasomero agazze gookyebwa, mujjukira obutale obuzze bwokebwa. Yaani oyo atukolako ebikolobero bwe bityo. Tujja kugenda tugezeeko okubyogera. Naye nammwe mbadde mbasaba abooluganda tusseeyo nnyo omwoyo mu bitundu byaffe. Amasomero gaffe tugaseeko amaaso. Bwe tuba tuweereza abaana ku masomero ne mu bitundu ebiriko amasomero, Mwami Sendi njagala kulopa wa bishopu ng'omu ku bassentebe b'ebyalo akola obulungi ennyo. Enda nakusaba bishopu wanaaba ayitawo nawe akunkwatireko mu ngalo nga bwe yagambye eyiga. Bassebo bakyamaani b'ebyalo tubasaba museeyo nnyo amaanyi ng'olina essomero mu kitundu kyo muteekeeyo muki. Abantu bano be muwulira Kasese si wala. Ekinaavaako ojja bawulira. Luli twali twogera ng'ab'e Kasese bagamba mubiri Lwengo. Bwe twakabira ab'e-Buddo ng'ab'e Kasese bagamba biri Buganda. Kaakati biri wa Kasese. Tuseeyo nnyo amaanyi mu masomero gaffe tugateekeko security naddala era n'amasomero g'ekereziya, kubanga munnange baba babuwulirira obwabwobo nga n'obwomunaku okutwokola ki okunkumula.